abaana nga batabuse kwamala emboozi ejjanga tulina ngeri gyosula jinywa naye kituwa social media yajja abantu babeereyo nga bebifaananyi babiina ku masimu gaabwe omwana pozi bamuyitaani oyo Nampeera kiba nekirungi Nampeera Christine hakati Google mulina onyigambo nyi yabadde atrendinga ku gundi ku Twitter uyu toilet yabadde for the very first time toilet is trending in Uganda ali ayokula kun toilet yade kulembedde Nampeera nga yaddako Christina okusatu nganka era yaleetedde biri ebizibu kati nze nkubuulira Kampala wano ne bannaye oba president alikyali mu anniversary bigenda mu maaso abimanyi tulina nti ow'ekiro nekisoboka bonna ate bali mu anniversary bali mu anniversary eno teggwanga tulyekwatiddemu oyo abo be baana abo n'okwata akasaala konna n'okamuteekamu man, she's too pretty. Yataddeyo tweeting ayetondera family ye. I want to apologize. Isoma gwo oluzungu wana. I want to apologize to my family at DJ Roger. DJ Roger no mwanyina wono omukyala. Hey. Yabambi. Roger muli basava. Aha. Bane balungi. Wala Roger we yamuteekayo ku Twitter, that's when I am no Muganda we nagamba not for sale. Ne mugamba gwa Roger okukyalo kino Nampeera omumanyi. No zamula ababakoddo yagamba not for sale. But kumbi the product is free. Is for beer. Beer and the next year, waliwo wonna. Naga my friends, my boyfriend at Mr. Barasha. Nina mwetondera. Boyfriend yaliwa. Guy alimu, waliwo chike we. Ono rendezvous your boyfriend. Mune waliwo ya posting ambu me and mine ku Twitter. Ngali have been following. Ngali no rendezvous. Nga bageze mu studio ng'onogera n'omuntu wo. Era nga mulenzi wa ina akalevu ne facing nga toso ajjetegereza nnyo kwa bali betunuddemu we bati. Osobola okwetondera ati gwali naye. Mwenna mune mubeera mu kiswalo musobola okweta. Kati I don't know. Abali simanyi nnyo sijja gamba, but it looks like he's the same guy. Naye neetondera bakama be aba bananyini toyi ajja akolera neno ne bananyini toyi alina beetondera era n'agamba it was a private affair eyabakute eyaleeso naye mu toyi ya bebbale yebeera private affair okusinziza ku toyi yabadde ng'oya noise wabweru ne mama toyi etali bize yabaawa eyo okumasengeri wano yinza n'okufuna obudde nedda munnange ojjukira ne one time najja wano nenkunyumizaako most especially amabala g'omu Kampala ago kati nze mbadde manye emize egyo abaana okunuusizaayo n'abaana bawala okwekolerayo obusolosolo kati nga simanyi ti n'abalenzi bayingirayo munnange bayingira okusinziza ku vidiyo gye twalabye ate etali emu bbiri munnayo nno okonkona ggwe era nze lumu nagendako kati jjukira oyingira no wabeerawo sinki awo nga wali space eno nga liyo toilet insamba neŋŋamba banne ffe tuli bakazi twazaalazaalako dda era nafukawo ne kati mutwale ku poliisi ebiwala ki tebifuluma mu toyi bikolayo nabo bakazi banno bakulu banno bazaalako dda kati nga embeera gy'oyitamu nabo gye bayitamu abaliwa ababeerayo kati olaba nti olaba ebibaddeyo kati biri byonna bikonfaminga era ogenda ofula nga waliwo akawala kafuluma kalinga akalenzi kakola kati n'omuwala nejjukira it is not mu bulamu bwa bulijjo lwakuba ensi ekyuse abaale bayingira babiri mu toilet tekyewuunyisa their girls and all that kamala fuluma nga kalinga kalenzi biki naye nga kawala era nga fulumye n'akawala akano gamuna abantu kati we baatuuka kati okuleka lwakuba wayingira kati kwekuzuula nti waliyo bizinensi endala ebadde egendayo naye Nampeera bannaye kyo kyoyitamu weetaaga ssaala naye ndowooza bina nga tuvudde omanyi abaana ab'obuwala bingi bemweyogerako bingi bemwetuukirizaako bitono byemwetuukirizaako I think principles are very important in life nogaba kino sijja kikola kino kwenjja very important tulekeraawo okulabika okubyogerako obwogezi omanyi kati Kampala no woobeera nga Hafi agamba nze ekika ky'omusajja bweki tekijja mu bulamu bwange ng'ekika ky'omusajja bwotyo ndi wano ogamba nkale era nga nange embeera mu ye esawaggaalo naye nga kituufu nkikola ki nkimanyi principles zibeere principles bakati bingi nnyo bino si kipya
naye kati ekiyinza okubeerayo ekibeera kivuga nti mukutreat ekitraining is toilet. So kati naddala kijjidde mu kaseera abaana nga mulimuwulidde leka principe eyo gy'otadde mu bulamu bwo leka omuntu aleme gimenya. Waliyo omuwala nga muwobeera oyogera nti omusajja tajja wange naye ng'okoma mu kukyogera era abakumayi bakulaba ogakanula amaaso. So leka principe ebeere principle. Bano bantu bakulu bali above 18 oba ontegeera leka omusajja abeeko kyakuteekamu okufuna oba ontegeera nze kyendabamu kyekikulu pozi n'ekirala bannanga abantu sirimu akyaluma akyaluma kuba kisuubira nti muli bafumbo so sirimu akyaluma awo tuveewo kyenaddeyo obuuzaako era ndowooza gwayinza okunyamba being a toilet there are those places ebiri weird it is a toilet nti waliwo abalala bagenda ogikozesa first of all hygienically simanyi kyemutegeeza infections toilet eri public n'otuulako ate nga twayigana okunamiriza nga bakadde emigo tegikyatuuka lwaki lwa infections mutuddeko mumaze otuulako okutte ne wansi ku floor toilet oba kivudde ku gavumenti eno ejjeewo ebibira abantu edda baabanga n'ensiko kati ensiko tekyalina weeri kati ekyobukyafu kyokka oyingira mu ezo toilet nga amazima katoso nga wadde osobola osiba susu omutwale waka obadde osobola omusiba era abantu abamu olaba when you find obubala obwesudde nze ningambwa ku mupiira gwa mmotoka yange kwewala toilet kakati ngikyongo okivuddeko you are in a public place you know other people are going to use that toilet enekyuse yonna yabadde called for kale tugawe waliwo ekikuwujjiza ebyo byonna tubireke omuvubuka ekyakweyambuza wenna engoye zabadde tuli eno tuswalaswala najjamu n'engatto oba yamusanga anaaba muki mutoyi eyawa like ayiwe yamusanga anaaba ono nga yeyagwa muono ng'amazzi ganaaba galiwa sinki yabadde bwe ndowooza yagafulumya aleme gayiwa bane mutukubisiza obufaananyi bwonna buweddeyo but whatever it was uncalled for sendevu weeyambudde yenna wenna ng'olinga ali mukazigoko kubanga kakati wajjawo ekibakanga bane bannange kati imagine singa gayo yali alabye abarecordinga olwo oyambala ogobe ow'essimu none ene yarecordinga nga wakigwako. I can imagine what was happening on the wall if it was a man. Kati ya recording because tiraga ina kye yalinga alinnyeko n'agenda waggulu n'akatimba bakayuza that kyobulanga bagamba it is the same toilet n'eri video ey'okubiri. So ebadde kifo kyabwe. Ya recording ate yasoko kali ka video ak'okubiri gayi yali akimanyi tibamu recording. Ko yamana na waga no waga. Jenze Gerard wamwe. Nti muze gulyawo anyway. Abana abobuwala kalomwala yasi because now that is the thing Saymore kyenadinga abakwano bange why is it too done tuyimba omwana owobuwala era kyobulanga bagamba abana bawala we are so trained bagezezako nnyo tubuulirira kasukali twogera nnyo ku mwana omuwala bwe tujja no mukama tugamba nnyo omukyalo bw'omwana omuwala nti abana bawala tubalirwa era bamanyi n'otugamba omusajja oba oyagala omubba mulinde kweri essaawa we assume baba tebategeera sikutedigenta ina common sense nti a moment emumalamu nnyo to make even stupid decisions naye kati fe abakazi abasigalamu akategeera badde ali soba kati lwaki tewali gayo oyo wabanga yoyo omulenzi we Mr. Barasha olabakawo ku trends nti kwali Barasha tayina who is trending tukale yabadde nabwerere yenna twalabye n'ebitundu bye ebyekyama but who is trending the girl child mambi tuddemu akensa oli maama oli mwana wa buwala kati kikuba ggwe omusajja alinga atabiriramu kati awo banna ninga abaana basiimu mu kati eyakakwata number 1 first racer bo basiimu nebo yakakwasiza bagamba nti abaana baddabiriza eggwanga lino ab'obutini bafunye n'abaagala ku binene ne bafuna enkuba eno etukuba bana ejjo gundi abadde ne press conference sooka omutuwe tukoleko ku bizimba eggwanga
njagala kutwala omukisa guno okubaniriza mwena abali wano. Ngenda kusooka bannabitone mwena abali wano